nze n'emyaka 8 ndikumpi kugenda mugulu yemwe abakyali wano ennyo ate mwe mulina okubonaabona oba muze kuteesa muwulirize mbadde wali essaawa 2 mwogera mpandiika n'olwekyo mbasaba nammwe mutuule muwulire bye mbagamba temuze wano kunkanga the issue of the Efris itself. Ensonga ya system ya Efris nga yo. The Efris, I saw the machine myself. Efris omukulembeze akuma yakalabye n'amaaso ge. I saw it. Yakalabye. And I tried to use it. I think you can learn how to use it. But if you don't want to use it, they say you can use your phone. What is the cost of the phone? Esimu egula sente meka beyiye simu. Your Excellency, esimu gye bayita smartphone zitandikira ku mitwalo nga 3 n'okweyongerayo waggulu kusinziira ku kika ky'oba onoonyezaamu. Naye ene smartphone esobola kugendako internet, esobola kukozesa Efris. So you don't have to buy the Efris machine itself? No, Your Excellency. After the phone, the only other thing you buy is a small printer, a small thermal printer, which costs about 150,000. Very good. So you don't have to buy the Efris machine itself of 6 million, which is very expensive. N'olwekyo towetaaga kugula kyuma kiri ekya Efris ekigula $6,000,000. You can use the smartphone, but use the attachment of 150,000. Osobola okukozesa simu yo eya smart oba zino simu eziseereza naye n'oyongerezaako ekyuma eky'emitwalo 15 n'oba nga togenda ku kiri ekya $6,000,000. Therefore, I direct URA not to insist on Efris machine. N'olwekyo omukulembeze alagira ekitongole ky'ebyemisolo obutalemera ku mashini eri oba ku kyuma kiri ekya Efris. The ones who can do it, buy it, but the ones who can't, let them use the cheaper option. Abo abasobola bigula babigule, naye yatasobola kigula leka bakozese amakubo agaliwo ag'essente entono. And there should be no penalties for not buying it. Era tewalina kubaawo kibonerezo kyonna ekyokugula ebyuma ebyo. The penalties for the non-performance should also stop. I don't know, I stopped those penalties. I don't know who said they were implemented. I want proof of that. Ebibonerezo ebyo omukulembeze yabagamba biveewo era tamanyi ani yabizzaawo era tamanyi lwaki tebivaawo ayagala bukakafu oba ddala babiremezaawo. My commission, I don't know whether my commissioner of police, Kasindi, she's here. Omukulembeze ayagala kulaba oba commissioner we atwala poliisi wali. Should check the one who was telling me that they locked people's shops and so on. When I said they should be opened, I want to know who did it. Oye yalagidde nti amaduuka atebaddemu bagasibe ng'ate omukulembeze yagamba bagagule ne bizinesi zaabwe bazigule. Ayagala kumanya ani oyo yakikola. Ani abadaleeta bwino oyo? Mwami Kabanda, chairman. Be in touch with him. Ekitiibwa President, nze tebampise neerese nzekka ningamba kambeerewo ntegeere ensonga zonna nga bwe ziri nga bw'onooziragira nze nkozese obuyinza bwe wankwasa okulaba nga biteekebwa mu nkola.
omukulu Kabanda yagambye nti bawandiika ebbaluwa owekitiibwa president nze sirabangako ebbaluwa ya Kabanda ate Kabanda we waffe Mubende bw'aba yeye kubanga abantu be Mubende ensonga ezisinga at least bayiiya ne balaba nga bazirese Kakumiro naye sirabangako ebbaluwa ya Abasubuzi juzi Abasubuzi omukulu Sekindi bayina ensonga era nagenda mu ofisi yaabwe wano downtown nzenze ka prime minister wa Uganda asobodde okugenda wansi ku bantu owekitiibwa president ensonga z'abantu bano bazikuwadde butereevu saagala kumala budde njagala nkwite oyogere eri Abasubuzi nzondagire nteekese mu nkola sebo nga bwe wakuba Efris n'ogiwogoloza n'olaba nga tesaanidde maduuka gaffe yimirira ku magulu g'ogikubira eddala teddanga naffe tusobole okuba nga tweyagalako mu busuubuzi bwaffe nga Bannayuganda. Maama Nabbanja oyo gw'olabaawo ebbaluwa ziwera n'50 mu woofiisi ye nga tatuddangamu n'emu. Kati ne twebuuza nti Maama Nabbanja atenga Prime Minister Mulamba bw'atawuliriza ffe basuubuzi abaleeta emisolo aba agenda kuwuliriza ani? Sipiika wa Paalamenti ow'ekitiibwa bwe tumulaba ku floor of Paalamenti aba ayogera ku bizibu by'omuntu wa wansi ne bwe tuwandiika amabaluwa gaffe tatuddamu wadde neegi bwe tusaba appointment tatuwa appointment kutulaba. Ow'ekitiibwa Pulezidenti Ssebo tuwa abakiise abatuuka direct gy'oli ebirowoozo byaffe bikolebweko kubanga abasuubuzi tubonaabona nnyo ekiro n'emisana Ssebo. Ekirala obusuubuzi bwaffe kyama gwoba omanyi akakodyoko k'okozesa okola amagoba kati kyejjamiza okuleeta abakozi 4 batuule kukuuma kano aka Efris bategeere ebyama byo by'okozesa ate mu kusuubula kyennyamiza. Ensonga ya kiro okubala omusolo gwa kiro mu ngoye ng'ennyama nga naawe okimanyi bulungi nti tulina formulas ezibala ebintu amazzi n'amafuta tubibala mu liita engoye tuzibala mu mita ne sayizi n'ebirala naye taata tukusaba ensonga eno ey'engoye zibala mu kiro tekiriyo tekirina na formula tukusaba okiwunzikire ddala n'ekyo kitugoberewo for once and for all ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama akuwangaze President abadde twegeyamu ng'abasuubuzi tugamba nti ku luno tugenda kutandika okwetegereza abakulembeze abatunyigiriza abatatuyamba kabeere mu Parliament tujja either kufuna abasuubuzi babeesimbeko oba twekuŋŋaanyeemu akasente tubajjayo mu Parliament. President ononsonyiwa okanduukamuuko ku ddoboozi njagala nnyo kubanga ntambula nga nsobola okukunnyonnyola bulungi nga ggwe jjajjaffe era nga mukwano gwaffe n'osobola okubeera ng'osobola okutuddamu. President njagala okutegeeza tubadde n'okusoomoozebwa mu nkiiko ze tulina nga tugamba abasuubuzi tugenda kukyaza President tugulewo tugalewo kabasuubuzi batugamba ssebo bassentebe tunayaniriza atatu President ate nga tuli mu maduuka twagala tweyiwe mu bungi tulage President nti yalina obuyinza manyi President ze ntya obuyinza natya lumu nva mu kibuga eno okulaba ng'oli ku TV obugamba kati musigale ewaka ku COVID nga buno bwe buyinza era sibo ne tugondera ne tusigalayo kitegeeza obuyinza obulina okusobola okulaba nti ensonga ze tubadde tujja tutembeeta otuwa kamwenyu ffe ku situiti zaffe tugamba otuweeyo ku wiini otuwe essuubi